mbadde wano nendaba ebipande by'omukyala ali ku tiketi y'enaale. Nasooka mulaba nno nga nze ndi kansala w'abavubuka e Kampala, nga ye kansala w'abavubuka, nga yesimbyewo nga MP w'abavubuka ku Central Region. Twaliko ku mukolo ogwefaananyirizaako bwe guti. Omukyala ne yeeyama omudidi, era omulidi omukyala oyo gwe yeeyama yali azze nagwo mu bbaasa. Bye mbagamba bya ddala. N'agamba nze neeyamye akakadde, era akakadde kano kendeese kankakwase chairperson w'abavubuka b'emikono. N'akwata ebbaasa n'agiwa ssentebe w'abavubuka baawa emikono. Ssentebe teyakabala bbaasa. Omukulembeze amala okgenda ssentebe ajja atuule bateese kakadde okubikkula nga bipapula by'amawulire bye biri mu bbaasa. Kati njagala mumuwulire oyo mukulu oba mukuluppya. Mwagala bakulu oba mwagala bakuluppya. Mwagala bakulembeze ba nsonga oba bakulembeze ba bintu bitategeereka. Olwaleero kye mbaleetedde Bukoto East mwe abakitandika, mwe bannakazadde baakyo. Wano mu Masaka twandibadde tetukuba na kampeyini ya muti. Kampeyini y'omuti yandibadde yeekola dda nga tewali yadde kabonero kalala koogera. Buli muzadde, teri muzadde ayagala kuzaala mwana n'afiira mu ssanya. Kyali kyetaagisa Dawudi okubeerako mu lubiri, okutegeera enkola z'abakabaka, okufuuka kabaka. Abasoma Bayibuli gye njagala ennyo okusoma bakimanyi nti kabaka Sawulo yali mu lubiri, naye ng'alina ekirwadde ekimusumbuwa, naye nga waliyo Dawudi ali mu nsiko, nga naye amanyi okuzannya entongooli, nga buli lwazannya entongooli eyo ekirwadde kiva ku kabaka n'atereera. Era ekyo kyekirabo ekyaseguliza Dawudi okuyingira olubiri. Wewava enjogera egamba nti ekirabo ky'omuntu kimukola ki? Kimuteguliza. Olwaleero Nalubya Isaara aweereza bannamasaka, nga mu Masaka mwe muli Bukoto East nga kansala. Byakoze bibadde byeraga nga byeyoleka, naye ng'abamu ku mmwe tebibatuukako kubanga ababadde wala. Olwaleero abasemberedde ajja abaweereze ng'omubaka mmwe mu Paalamenti, wabeewo enkyukakyuka gye mufuna, ebirwadde byomubadde bimulina bikendeere oba bigende. Nze sirabangayo ggwanga nga Uganda abantu basemberera amazzi ne bataba n'amazzi, emiti gy'amasannyalaze ne gibayitamu naye nga tebalina masannyalaze. Lyeggwanga awali ennyanja mwe tuvubya ebyennyanja ne tulya amagumba. Uganda yeewulugisa. Nze simanyi ebyenjogera byebiriyo naye nze mmanyi byebiriyo nti abavubi olwaleero bavuba be bakozi, bwe butuuka okuba ku nnyanja be batta n'emiggo ne baddukayo ne bajja ne batuula. Wali abantu abalima naye nga tewali kyakulya. Ekyo kiva ku ki? Ensonga y'obukulembeze si buli munnabyabufuzi nti mukulembeze. Obukulembeze wange mmanyi bukolebwa ebintu bisatu oba bina. Obukulembeze beetwaga bantu bakulu nga si bakuluppya. Obukulembeze bwetaaga omuntu omugezi atali mugezigezi. Mu mbeera y'ennaku zino abantu owulira nga bagamba nti ono mugezigezi omanya oyo mubbi. Obukulembeze bwetaaga omuntu nga Nalubyayi omukiise nga si musirise. Njagala mbabuulire bannabukoto East, obukulembeze si myaka, obukulembeze si size, obukulembeze si bitiibwa, obukulembeze si height, obukulembeze busobozi bwa muntu kukyusa bulamu bwa muntu mulala. Olwaleero bannabukoto East mbaleetedde omukulembeze omugezi, omukulu mu bwongo si mu myaka. Mbaleetedde omukulembeze omukiise
empologoma enkazi mu nsajja nga yenna lubyayiza. Wano mu Buganda tulina ekirwadde ekijja kitulya. Tukutta abantu abaffe, tubasendasenda, tubagobaganya, naye nga waliyo gye tugenda okufuna obusika obw'eggwanga Uganda. Eggwanga Uganda liri mu kaseera lyeteekateeka okuzaala omwana. Oyo omwana yenkyukakyuka ya Nnamaddala. Bannabuddu mwesimbe yemmwe abakyala abali olubuto. Mulina ekibiina bakiyita Democratic Front ekyammwe. Yemmwe abaakizaala, yemmwe abaakiyunga, yemmwe abaakyola. Olwaleero lwaki mutta omwana gwe mwezaalidde? Njagala ngenda okuva wano nga mulina ensonga okakasa nti ebibiina by'obufuzi ebirala temubiinaako buzibu. Naye akange kakira akaki? Njagala mbategeeze Democratic Front mwana wammwe. President wa Democratic Front mwana nzaala ya Masaka. Oyo talidda y'omu ku basawo abalera omwana okakasa nti omwana tafa. Olwaleero talidda w'omuttira mu Bukoto East obossa omwana omukulu ayitibwa Democratic Front. Wabadde tolina nsonga ewagira Zahara, kale at least muwagire olw'ensonga nti yakutta obusuuka obubikka omwana ono azaalibwa gwe bayita Uganda eyeeyagaza. Mikwano gyange, njagala okuva waggulu nga mbasaba ennaku z'omwezi zigenda kubeera 15, omwezi gwa Gatonnya, omwaka 2026. Tolonzalonza, kunga buli muntu gw'osobola omugambe ku bwannyanda omu ku ggwe Mathias Mpuuga. Kuba Masaka si tewumanyi MP si mulala oyo Kakande. Olagamba nti ate ku lwa Bukoto East tetulonzalonza, tulina Nalubyayiza Tayiga. Muleke okusenza abammwe oluti nga mwaniriza abatali bammwe. Bangi bajja wano, wenkubuuza abamu abali wano, omubaka wa Palamenti atwala wano tomumanyi namumanya. Naye omanyi lwaki tomumanyi? Si mukiise. Omulimu gw'omubaka wa Palamenti kuliko okusaka. Waliwo omubaka wa Palamenti byakola nga byakwogera, naye waliwo ne byakola nga birabwako. Zahara ayina abantu abamuteekateeka nga omubaka Dr. Abedi Bwanika. Dr. Abedi Bwanika owakimanya kabonera tayogera bwogezi naye n'okukola akola ki? N'olwekyo londa Zahara oba olonza omukozi ayina abamumenta